File kumeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo ne tukwebaza okugoberera programu eno tugikutuusaako buli lwa Sunday sawa 5 ez'ekiro. Nze Richard Kayira Saalongo. Wiiki ewedde twatunuulira file z'abantu abo abafunidde ebizibu e South Sudan bakaawonawo. Ekyessanyu twategeezeddwa nti Ministry ey'ensonga z'abakozi office y'e Bwaise yayingidde mu nsonga zino okulaba bwe bayambako omu ku bakaawonawo Hassan alumiriza kampuni ya Pan-Africa nti teyamuyamba babatuuzizza era nteeseganya zigenda mu maaso ebinaaba bizivuddemu nabyo tujja kuba tubikutegeeza mu programu eno File ku Meeza. Kati nno olwaleero twagala ate tutandulule ku bigere tutunule ku nsonga endala ez'abannamwandu abafuna ebizibu naddala nga babbaabwe bamaze okufa. Ey'olwaleero yeekuusaako nnyo ku kitongole ekitereka ssente z'abakozi n'omukyala alina okwemulugunya ku ngeri ensimbi ezo gye zaakwatibwamu. Nze sirina kyenjagala, njagala ssente za mulekwa asobole okusoma. Maama Nakalema nfukamidde ku maviivi gange jangu onnyambe, mulekwa asigadde mu bbanga buli kimu kyonna kiweddewo. Sirina bwendi njoza ngoye ku kyalo obonanga okufuna ekyokulya. Okwemulugunya kwa Hasfa Nakayiga kwetoolera nnyo ku kitongole ekivunaanyizibwa kutereka ssente z'abakozi ekya NSSF. Nakayiga agamba si mumativu olw'engeri ekitongole kino gye kyakwatamu ensimbi z'omwami we omugenzi Fulgencio Kirwana ne kiziwa muganda w'omugenzi wadde nga kkooti yali eyimiriza NSSF okuwaayo ssente ezo. Nagenda okuwulira nga wabaawo omwami ankubira essimu. Nali mu takisi nga ngenda mu tawuni. Omwami nanneeyanjulira ng'agamba bamuyita mwami yagamba akola mu kitongole kya NSSF ng'akola mu legal department. N'agamba bamaze ebbanga nga bannoonya okutuusa bwe baafunye ennamba yange okuva omwami gye yali akola. Kati bwe yankubira nampa olunaku ngende musisinkane NSSF. Kati olunaku lwatuuka nasooka kuyomba naye ne mubuuza nti ani oyo abatadde ku bunkenke obw'okusasula ssente. Kyava agamba nnyabo nze sikumanyi naye nze nkola mu kitongole ekyo ekya NSSF. Bwe mba sikumanyi mba njagala kubayamba buyambi kubanga ono agenda kusasulwa. Yaleeta ebintu ebituufu ebyayitamu akole ki asasulwe. Bw'onoobozze oba tozze ffe tugenda kumusasula. Ekyo kyampaliriza okugenda omulaba. Bwe natuuka mu maaso ge n'aŋŋamba oyina looya? Namuddamu nti nina looya. N'agamba ennaku z'omwezi bwezi tigamba looya wo mujje 22 mu mwezi ng'ogw'omunaana. Nagenda ewa looya wange ne muyitiramu ensonga n'agamba tewali buzibu tujja kgenda. Olunaku lwatuuka ne ngenda ne looya wange. Twatuuka mu maaso g'omwami oyo mwami Ssemaganda Simon nga ne mwami Paulo Musoke waali ne balooya be. Twayogera ku nsonga za ssente. Nze nga mwami Musoke asaba nga ye administrator aweebwe ssente z'omugenzi. Nze namwandu nasaba nti okusinziira ku bizibu byenzize enfuna ne mwami Musoke taweebwa ssente za mwana okutuusa ng'awezezza emyaka 18. Omwana looya yagamba nti tekisoboka. Looya wa NSSF yagamba ekyo ky'osabye tekijja kusoboka. Kyenva looya wange amugamba oba tekijja kusoboka tugulewo joint account tuteekeko ssente zino bazimane jinge babiri ne Musoke. Musoke yagaana. Yagamba nze takyasobola kuddamu kukwatagana nange bamusasule yage kyasobola okugamba bazadde be. Takyasobola kuddamu kukwatagana nange
kubanga bazadde be yabagamba nti yangoba era nansiba eruzira nokikyasobola kuddamu kukwatagana nange. Sente bazadde be bamugambye bazimusasule. Twavaawo nga tetukanyiza ne tugenda. Baddamu ne batuwa olunaku olulala. Twaddayo. Navaawo nga mbasaba sente zisigale ku akawunti okutuusa omwana lwalize ejjirayo. Ne tuvaawo nga twawukanye ng'oli asaba sente zabazimuwe, nze nga nsaba sente zisigale ku ki. Kati bwe navaayo nenzira ewaka nasanga Ssemaganda ku kkuba olunaku lumu. Ne mwegayira ne mugamba kanso oli muzadde nyamba ku lw'omwana wange mpise mu bizibu bingi bino na bino na bino. Yaŋŋamba munnaye nze ndi looya, bwe mba ndi looya bw'onsanga ku kkuba biba tebinkwatako biba byafuuse bya ofiisi, n'olwekyo kwatagana na bali abafamire oba tosobola ffe tulirwedde okubasasula. Natandika okaaba amaziga ne mugamba ondiddemu olukwe lwaki tonnyambye. Ekyo bwe yanziramu ekyo ekigambo nagenda ewa looya. Looya yaŋŋamba abo baana bato banoonya byanfuna era Ssemaganda akuliddemu olukwe. N'akubira Ssemaganda n'agamba tuwandiikire ebbaluwa egamba nti mugenda kusasula. Tebaagiwandiika. Asaba. Kyenva ngenda mu President's office neneegayirira bampe ebbaluwa egenda mu NSSF ng'ebagaana okuwa administrator sente z'omwana. Era President's office yampa ebbaluwa nze mwennyini ne ngitwala. Bwe nagitwala nasanga oyo omwami Ssemaganda n'agamba okyasomba wano amabaluwa nga biri byaggwa, buli bbaluwa gy'onooleeta wano tugenda gisuula mu kisero, toyina mpapula, oba maama wa mwana toli wampeta, toyina kyoli, bano baatugamba oli mubbi, n'olwekyo bw'obaga bakusiiga enziro tewakyali muntu yenna asobola kukuwuliriza wano. Navaayo nga nkaaba naye nga mbawadde ebbaluwa. Waayitawo emyezi 3 managing director wa NSSF yawandiikira President's office ebbaluwa ng'egamba abo twabatuuza ne tusolovinga ensonga zaabwe era mu nnaku 15 20 tugenda kusasula administrator ku akawunti ye mu NSSF. Managing director agiwandiikira President's office ng'amulaga nti ensonga yazirimu n'abaligo department era zaggwa bulungi. Nakayiga yannyonnyodde nti omugenzi Kirwana yali mwami we nga balina omwana omu. Kirwana yali akola mu kitongole kya Reproductive Health Uganda nga yakulira ebyensimbi. Yafiira mu kabenje ku luguudo lw'e Masaka nga January 12 omwaka 2012. Ndi namwandu ow'omwami eyali ayitibwa Kirwana Fulgentius Peter nga yali akola mu Reproductive Health Uganda. Yali akolanga Director of Finance. Omwami oyo yafuna akabenje era n'afa mu 2012 mu January nga 15. Nakayiga agamba nti oluvannyuma lwa bbo okufa, famire y'omugenzi yalonda muganda w'omugenzi Paul Musoke addukanye ebyobugagga by'omugenzi wamu n'okulabirira nnamwandu n'omusika. Nga ffe tumuwadde obuyinza naye essaawa eno yakyuka. Bwe yamala okufuna letters of administration zagenda akozesa buli wamu n'afuna buli ekintu ky'omugenzi kyonna ate n'atakituusa kufa abalina okukifuna. Omugenzi namuzaalamu omwana omu, omwana wa bulenzi, omwana awezezza emyaka 12 kati. Nakayiga agamba nti mu kusooka baakwatagananga bulungi ne Musoke era nga babeera wamu. Wabula ekiseera kyatuuka ne wabalukawo obutakkaanya ng'entabo eva ku ngabana y'ensimbi ezayinsuwa ezaabaweebwa okuva Kirwana gye yali akolera. Bwe twafuna sente ezaava mu insurance twafuna obutakkaanya era nga nsika muguwa naye. Twasasulwa sente z'omugenzi $1,900,000 plus.
nga twategeeragana ne mwami Musoke awali mwami Kyekweko Jackson executive director wa reproductive health, ne tutegeeragana ne mwami Justice Musene Masaru. Mwami Musoke ne yeeyama okundabirira n'omwana wange okutuukiriza buli ekyo kyonna kye yalina okutuukiriza. Era abaami abo ababiri mwami Kyekweko ne mwami Musene baŋŋamba nzikirize buli Musoke kyonna kyakola ki. Nawanga Musoke ssente omulundi ogutali gumu mu banka ewaka wabweru wa banka, naye bwe kulabirira ffena estate. Era ekiseera twakolanga ekyo kyonna nga mwami Musoke yakomawo mu maka g'omugenzi nga twafuuka omwami n'omukyala. Ng'era obuvunaanyizibwa abutwalanga omwami naki n'omukyala. Naye ssente bwe zaggwaawo ntandika okumwemulugunya okumugamba wagamba kino nga sikiraba, wagamba tugenda kugula ttaka ontwalayo ddi, wagamba tugenda mu insurance kuteekayo ssente za mwana kusoma oba obujjanjabi. Twatandikirawo okulwana ne tulwana okutuusa olwaleero luno. Nakayiga agamba nti ssente ze zayinsuwa tizamuviirako n'okusibwa mu kkomera, kyeyo gye yamala emyaka 4 nga Musoke amuvunaana nti yazibba, wadde nga Nakayiga yagamba nti ssente baazikozeseza wamu ne Musoke okutuusa lwe zaggwawo. Okuva omugenzi lwe yafa, omwami oyo administrator bwe yafuna obuyinza bwa administrator yatugoba ewaka. Taata wange mwami Marijani Mpandi atutte obuvunaanyizibwa okukuuma omwana okuva mu 2012 paka olwaleero. Era omwana yamulina, nange naddayo ewaffe. Kaakati bwe nafuna ebizibu ne ŋŋenda eruzira, taata wange yawalirizibwa kubanga mwami Musoke yali afunye ssente empitirivu, n'amunoonya n'amugamba atandike okuwa omwana fees ku kifuba. Naye nga n'omwana olumu asigala ku ssomero ng'abaana bawumudde okumala weeks 2 nga n'okuvaayo tavaayo. Owulidde, taata waafuna ssente amuwa. Musoke lwayagadde okutuwa lwawulidde muli nti obanga omuntu amubaddeko nnyo olwo lwasasula ssente, naye tamanyi nti omwana alya, tamanyi nti omwana yeebikka, tamanyi nti omwana alwala, tebimukwatako. Ye yaŋŋamba nti obuvunaanyizibwa taata we yabumuwa ku lw'abazadde be, buli kimu akolera abazadde be. Fa okomeza gy'olaba, twagala kuwummulamu katono tujje twongere okugoberera fayiro eno eya Nakayiga ne NSSF. Ani mutuufu, ani mukyamu, ki ekiyinza okukolebwa okulaba ng'obwenkanya bukolwa. Katuwummule tujje twongere okugoberera fayiro eno.